Olunaku luno olunaku olwonkyalujjukira naye mulowooze nnyo ku baana bano. Baŋŋambye tebagenda kwogera naye nze ng'enkola eyange omuntu waafiirwa tumukubagiza. N'olwekyo abaana bano Gwani erinnya lyo Katerega John mune ekitale kya maama Gwani Alex Sekitto bambi kitale kya maama gwe Mwasasali senga w'abaana azze agenda kwogera ku lw'abaana. Bakadde bange abalungi, Mukama waffe yeebazibwe. Ekyamazima tuli mu mawulire ag'ennaku ag'ennyiike okwennyamira emitima gyaffe okubeera nga gikulukusa amaziga okuva twawulira amawulire ga Grace. Ekyamazima abaana bano nga mubalaba be bamulekwa aba Grace. Grace alese abaana 3 naye ekyamazima ntwala omukisa guno abaana bano mubalaba bakyali baana bato, tukyalina olubimbi luwanvu nnyo naddala mu baana bano mbeera ey'okusoma. Nsaba bannamawulire bakama bange nga nsooka okubeebaza nti mwebala otusaasaanyiza amawulire social media zonna okusaasaanya amawulire ku nsonga z'abaana bano. Naye nsaba Mama Fiina mundeeba ne Mama Fiina omuyimbi okulabika nga abaana baffe bano beeyongerayo mu mbeera ez'okusoma. Omwana waffe ono abadde mu P7, abalala bali mu baby class. Tubasaba busabi mutubeerere ab'ekisa ku lwa Grace, tuleme kubeera nga tuwaana buwaanyi Grace nti abadde sereebu naye ng'ekyamazima abaana be bagenda kusigala nga bali anfuufu. Mbasaba busabi mu lw'embeera eyo abaana baffe y'ensonga eyo. Nsaba Mama Fiina mundeeba ku lw'abazzukulu baffe era ku lwa mukulu wange Mama Grace. Tusaba obuyambi ku lw'abaana bano. Bannange omwana abadde mu P7, abalala baby class ne top class. Abaana tusaba okubeera nga beeyongerayo mu kusoma kwabwe. Baana bonna 3 ba bulenzi naye nandisabye nnyo bannange abayimbi abaana babeere nga babajjukira. Tewali we tugenda kujja Grace kwe gubadde omugongo, ffenna kwe tweweeka, maama kwe yeeweeka ne taata ne banne. Mukama abampeere nnyo omukisa nga banoonya Mama Grace n'abazzukulu bano. Mukama abankuumire, Mukama ayongere okugumya emitima gya ffenna buli abadde alina bw'ayita Grace. Mukama abampeere nnyo omukisa. Sigadde nze Nakyagaba Suzani bayisibwa bakyala Ngando Mukono. Jajja w'abaana kenza nnyo toyanzeege kakati soko balekewo enkola bannange abaana bano tugenda kubakubagiza. Abaana bano manyize enkola eyange bagamba akasuka kaalina taba muti. Kakati tugenda kukubagiza abaana bano wenna alina koolina jangu bakubagize bambi bajja kulya kabalagala ku ssomero kibeere ekikubagizo gye bali. N'olwekyo gwe wenna alina koolina kaleete wano sawa ya kukubagiza abaana. Kansala LC5 sebo tusanyusa okulaba diso naye atuuse sawa ya kubagiza abaana. Tugenda ekikola mu bwangu obw'ekitalo, jangu wano tukubagiza abaana, jangu tukubagiza abaana. Jambo teka mukyolina Mukama akundize wanyuma ddala musajja w'Obukabaka Jampis atodde ekyatu atwakyalina bannange taba muti ekyolina kyona bamaama bannakazadde oba olina 10 oba olina 2 oba olina mmeka leta abaana bajja kulyamu kabalagala ekyakumakya. Mukama akuddizeewo bale wojje, Mukama akuddizeewo mwebale nnyo baliri ddala. Tuli musawa yakubagiza abaana eri wano tweyanza mama tweyanze esawa yakubagiza abaana kyolina kireete esawa yakubagiza abaana tala kukikola mangu tuveewo mwebale nnyo. Kyogera n'amaziga gajja
Yesu oli mwana wa Liga. Sawa yakubagiza abaana kolina konna kaleta eri abaana. Sawa yakubagiza abaana kolina konna Yesu oli mwana wa Liga. Mukama akuwa omukisa maama. Sawa yakubagiza abaana. Mama Mukama akuwa omukisa. Taata Mukama akuwa omukisa. Sawa yakubagiza abaana nalero ku kiggala. Mukama akubizeewo maama. Taata bange bayiddala ddala. Omukama akuwa omukisa maama. Wojjozeewo maama. Mukama akuwa omukisa maama. Batake sawa yakubagiza abaana twagala kukita mangu mangu. Ebyange bya sipiidi. Mwebalire ddala. Tengera omukwano gwa maama. Naye abasajja nga muli bakodo. Abasajja nga mizaani yeekubidde. Abasajja mizaani yeekubidde. Tweyanza nnyo tweyanzege. Abikatozo okuva ennakumbo webale nnyo webalire ddala. Sawa yakubagiza abaana. Sawa